bana NRM okutuuka ku kino kivudde ku mbeera y'omubaka waabwe era nga ye ssentebe wa NRM mu Rakai gy'ayisa bana NRM banne amaaso awamu n'ebigambo ebyateekebwa ku bipande bye ebigamba nti tugenda mu maaso teri kudda mabega bannakyotera be bagamba nti bitegeeza go forward ate nga ye ng'ombe ekozesebwa Amama Mbabazi. Twalaba luli mu kamyufu akaaliwo ng'ebipande ebimu birimu moteni ya mwami Amama Mbabazi eyatugenda mu maaso ebintu ebyo byonna tugenda tubyetegereza ne tutandika okutta ebigere nga tudde emabega ne twebuuza ddala kituufu ono omuntu ali ku mulamwa gwaffe gwe tuliko ate n'ekirala tayinza kuddira basiniya kadaazi ba NRM bonna abali mu disitulikiti ey'e Rakai n'abanga bonna abalaba nga bisasiro ekintu ekibiina agenda kitandikirawo kizimba abantu abamu twajja mu kibiina kino olwa Pius Mujuzi twajja mu kibiina kino olwa Kasamba n'abantu abalala abalinganga abo ne kati olwaleero ebintu byayagala kubisatulula abikole nga bw'abyagala era kuno kulabula okugenda eri gyali. Abavubuka bano abeegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Rakai Yellow Brigade ekyatondebwawo abavubuka ba NRM Rakai okwekulaakulanya awamu n'okuyambako ekibiina kyabwe mu mbeera y'ebyobufuzi. Bano okutaakaka kano babadde mu kisaawe ky'e Kasambya ekiri mu Kyotera Town Council e Rakai mu kutegeka okunoonyeza pulezidenti waabwe akalulu. Banayogera ne pulezidenti nze kennyini yaŋŋamba abavubuka tunoonye pulojekiti ze bayagala ze bateekeddwa okukola era ze baagala zinaabakulaakulanya. Pulojekiti eyo twagikola, pulojekiti poropoze twagiroonya tugikola okutwaliza awamu ekitwa pulezidenti n'akkiriza okugibawa. Kaggwa nga ye ssentebe w'ekibiina kya Yellow Brigade ayongedde n'atangaaza ku njawukana zaabwe n'abamu ku bakulembeze bano mwategeerezza nga bo bwe batali beeteefuteefu kuwagira bakulembeze ng'abo abanaasula ekibiina kyabwe ekya NRM era n'akakasa nti bo beetegefu bulungi okuwagira Museveni yekka abasigadde babate. Tutegese omukolo guno okusobola okutongoza kampeyini y'okunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga okutwaliza ddala ye twagala kasolya yekaba kasooka okulinnya ku nnyumba. Abavubuka bano beesudde mu jjulume oluvannyuma lw'okulinda Minisita Maria Mutagamba awamu n'abakulembeze abalala abaluddewo okutuuka ne basituka mu ntebe okugenda nga bawakanya ekyokubalindisa n'okubayisaamu amaaso. Oluvannyuma Minisita Mutagamba eyabaddewo okutongoza kampeyini eno atuuse abadde beesudde mu jjulume ne bakomawo era balabiddwako nga baweebwa emigaati awamu ne soda ng'ekyemisana wabula ne balaga nga tekibasanyusizza era basigadde batolotooma. Oluvannyuma ne yaliko RDC w'e Rakai David Kaboya asabye bannarakai okwongera okuwagira Pulezidenti Museveni. Ye Minisita Maria Mutagamba atongoza ekibiina kya Yellow Brigade okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu.